n'emisinde nga gino n'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka mugiraba abantu bonna bagyenyigiramu ne baguba mupiira nga kati Namboole bwe bamumaliriza omuddaabiriza abantu bagenda okulaba ttiimu y'eggwanga bonna nga bali bumu. Ate bw'ojjako ekyo emizannyo tetukyagiraba nga bwe gyalabibwanga edda. Balowoozanga abantu tujali bannamba lujega. Era ffe twasomera nga bagamba abaana batali boogi nnyo mu bwongo wano nti agwemalire ku ebyo eby'omupiira. Naye ensi ekyuse. Kuba kaakati emizannyo ne bwe giba misinde nga gino egigenda okuddukibwa nga 31 abagitwala ng'omulimo ffe bwe bayita tutunulayo butunuzi tugoberera bagoberere abo abasambi b'omupiira. N'olwekyo emizannyo kikulu era Kabaka atugambye bulijjo tugyeyambise okuggyayo ebitone naddala ebyaba Musaayi Mutongo ono n'abavubuka ababa babirina. Buganda okudda ku ntikko si ŋŋombo. Tetwaleeta ŋŋombo mu ngeri ya byabufuzi kukyamuukiriza abantu. Tukitegeeza. Naye Buganda okudda ku ntikko amasaza galina okudda ku ntikko. Ate amasaza galina okudda ku ntikko ng'amasaza gakola ebyo ebigayitimusa. Kubanga Buganda omala kukuŋŋaanya amasaza ago n'olyoka afuna Buganda. Tetuyinza kudda ku ntikko wano ku mbuga Bulange Mmengo nga Pookino e Buddu akwebera. N'olwekyo enkulaakulana zonna ezireetebwa mu masaza ag'enjawulo lwe lumu ku lugendo lwe tulina okukwata okuzza Buganda ku ntikko. Era amawulire ag'okuzimba ekisaawe ekyaffe eky'essaza ly'e Buddu gansanyusa nnyo. Kyenavudde nsalawo nti nange kankowoole Obuganda buwagire enteekateeka eno. Kambabuulire, ensi teggwamu bizibu, ensi teggwamu bisoomooza. Agirya y'oyo atemera ebimusoomooza empenda okubivuunuka. Naye omuntu akwata ku ttama n'efuuka enkola ye tava mu kifo. Era njagala buli ssaza mu Buganda abakulira amasaza bakule enteekateeka z'okukuza amasaza ago. Teri agenda kuleetera bikutiya bya ssente gw'olina okuba omuyiiya. Era abantu bulijjo mbabuulira enkola ey'omulembe omujja. Era ekisookerwako buyiiya, buno buyiiya Pookino bwaleese. Mu kwekubagiza n'okukaaba buli budde tetulina gye tujja kudda. Bye tubanja bingi tugambe awo e Buddu ewa Pookino waliwo bye tubanjawo bingi aba gavumenti bakolera wano bakolera. Oyinza okulufula oluyimba buli lw'osituse okwogera. Era ng'olinda bakwanukule abakozesa ebizimbe baffe batuwe ssente tuleke tuzimba ebisaawe. Kaakati Obwakabaka bwaddewo myaka 30 tebannaba kuvaawo otyo. N'olwekyo tube bayiiya, tube bamalirivu, twetegeke okukola ebintu ebinene. Era neebaza nnyo abadduukiridde enteekateeka ya Pookino ey'Ekisaawe. Minisita Kasolo, waliwo baminisita ba Kabaka ab'enjawulo, babaka ba Paalamenti ng'omukyalo ono ow'Engeye, ab'amasaza amalala n'abantu bonna abavujjirizi nga Pepsi abatuwadde amazzi. Neebaza nnyo Omulangira David Kintu Wasajja, omuddusi waffe omukulu. Omulangira namugambye nabadde namusinkanye oba ku Lwokutaano wiiki eno ewedde ne mugamba nti guli munnabuddu. Simanyidde ddala obanga abalangira babaako amasaza mwe bava. Naye namugambye oli munnabuddu kuba yabeerayo nnyo ate gye yawasa. Kale yatukoze bulungi, tumwebaza nnyo Omulangira. Nsanyuse bwe mpulidde Pookino ng'agamba nti mugenda kukola ekisaawe nga kya mutindo. Ekimu ku bintu ebitugaana okukula mu nsi ento kukola neemalidde. Ngenda nentunuulira oluusi ebintu ne beba gavumenti yebizimbye. Bw'oba oyagala kuzimba ddwaliro zimbira ddala eddwaliro, kino nakyo kiggwe. Kiwa obudde. Nali nsaaga ne kalidinaali edda
ne mugamba nti abantu b'ennaku zino baagala okuzimba bukereziya bwe buti ne bayita bishop ajjabo tukuze. Abedda nga bazimbanga ziibwaguuga bo babanga bagaga okutusinga si kiwa baali bagumiikiriza naye nga bamalirivu okukola ekintu ekituufu. Essaza ekkulu nga Buddu sitwagala kukola kisaawe kinaatuswaza, twagala tukole kisaawe nga kirungi ne bwe kinaaba kinaatwala obudde. Enkola eno eyanneemalidde tuyite abantu twokye ennyama si nnungi era ogenda okwesanga ebintu abantu bye bakola nga babizzeemu. Okola ekintu mulundi gumu nga kyamanyi. Mulabe Bulange eno baagizimba emyaka kumpi 7 emabega. Bizimbe bimeka byosanga wadde eby'omulembe guno ebiri ku mutindo nga guno? Ekyo kye ŋŋamba kinammanyi bulungi. Nali ŋŋanya n'okugulawo Buddukiro nga tannakola bujjo. Ennyumba y'Essaza ebaako etya enfuufu mu luggya lwayo. N'abantu bonna gye babeera kati bye twogera. Oba olima mwanyi olina yika 3 n'okweyongera waggulu olina okusitula omutindo gw'amakka mw'obeera. Naye abantu omusanga ssente alina naye ng'obulabe bw'asula tewategeerekeka. Bwe tuteegomba ebirungi era situjja bifuna. Bwe tubeegomba tubirwanirira tubikolerera. Awo nno nsuubira nze ekisaawe nga kisaanidde essaza nga Buddu. Kale kammalirize nga neebaza nga nziramu okwebaza bonna abavuddeyo okugula emijoozi era n'abeetegese okudduka. Era abantu bonna mwenna mbakoowoola mugule emijoozi mujje mudduke tuzimbe ekisaawe kya Buddu. Simanyi linnya lye mugenda kiyita. Ekisaawe ky'e Buddu kakati olumuli okwemusamba omupiira twagala n'ekikopo ky'amasaza banne nga tukandaaliridde ab'e Buddu. Emirundi 2 gyokka essaza nga Buddu. Amaanyi gaffe tugenda galagira mu nseenene zokka. Mawogole tuli bubi. Kale neebaza enteekateeka nkoowola mwenna mujje tudduke tuzimbe tuzze Buddu ku ntikko bwe tutyo tutuuse Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka wangaala.